mawulire ge tulinawo wetwogereranga okwetegeka mu kibuga Kampala ku streets ez'enjawulo kukyagenda mu maaso oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'ategeeza bannayuganda bonna nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda agenda kubeera ne raali Katwe mu Kasaawe era olunaava Katwe agenda kubeera ng'ayolekera mu Kasaawe akalala akasangibwa Nateete mu Lubaga division. Bino nno bigenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 immediately nga yakava okubeera nga bamunominatinga. Ekisinza okuleetera bannayuganda naddala bannakampala okwetegeka ennyo kwe kubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abasajja ab'ebyokwerinda aba Uganda Police aba UPDF n'ebitongole ebirala byonna abagambye nti temukozesebwa era bye tugenda okukola biri mu mateeka nga Museveni bwagenda okubeera ne raale ekkololo ku lunaku lwe lumu jjukira bagenda kuba nominatinga ku lunaku lwe lumu ba presidential candidates ababiri General Kaguta Museveni agenda kunominatinga nga 23 ogw'omwenda lugenda kuba lunaku lwakubiri. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagenda kumunominatinga era naye ku lunaku lwe lumu olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda. Kaakati agambye nga Museveni bw'alina raale ekkololo naffe bwe tulina raale Katwe ne mu bitundu by'e Nateete ekisinza okuleetera bannayuganda okubeera nga beetegeka kwe kubeera nti alabudde ab'ebyokwerinda nga ne General Kayindo Tafiire ono nno nga minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni naye bw'atyo alabudde ab'ebyokwerinda n'abategeeza nti mulekeraawo okukuba n'okuyisa obubi abawagizi b'ekibiina kya NUP olw'okubeera nti ba NUP bwe muba temusobola kugenda ku street kubulira bantu njiri kubakkiririzaamu mulekeraawo okukwata okukuba n'okulemesa abantu ba NUP ogenda maaso n'okubanga bakola campaigning zaabwe. Kati nga sinakuwa bigambo bya His Excellency byayogedde njagala ate nsooke nkuwe ebya Kayindo Tafiire ebimu ku ebyo byazaayogera n'ebyo byayogedde olunaku lwajjo essaawa ntono nnyo eziyiseewo Kayindo Tafiire nga ebigambo bye bikwataganira ddala n'ebya His Excellency byayogedde ng'alabula abasajja b'ebyokwerinda. Njagala nkuwe ebya Kayindo Tafiire then nzije nkuwe ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma ogenda kutegeera kiki ekigenda okuba nga kibeera mu kibuga Kampala. Wuliriza. Our life on earth is just, like I've already said, is just an infinitesimal pause in eternity. Uganda was there without you, it's here with you, it will be here long after you are gone. Just make your contribution. Don't try to own Uganda. Just make your contribution. That's what we ask of you. To be a good Ugandan. And to be a good Ugandan, you must embrace every Ugandan, everybody who ascribes to Uganda. Whether he's from Kisoro, or Uraba, or a Karamajong, if he's not coming to wrestle our cows. Bigambo ebyayogerwa Kayindo Tafiire gye buvuddeko ebyokugambye si bye ebikyasembyeyo nabyo ogenda kubiwulira ate oluvannyuma ogenda kuwulira bikonekitinga bitya n'ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde bwe yabadde ategeeza bannakampala nga bw'agenda okubayisaamu eggaali. General Kayindo Tafiire omwaka guno myezi nga gigi egiyise yaddamu n'alabula era ng'alabula mu ngeri y'emu na bino biwulirize bino yabyogera ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2025. Balina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza nawe balina mulekera okusosonkereza bannambwe bye balowooza si bye mulowooza bye balowooza biyinza kubanga bifu naye mbalekere ebifu byabwe abebiina abenumpu wanga bakola efujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira namwe abanumpu muleme kuleeta efujjo lyabwe mbayenaleewo ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubawusewo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Ebyo bigambo byayogerwa General Kayindo Tafiire nkugambye ono minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Tuyinza obutalirayinga ku bigambo bye naye nja kukusaba obikonsidalinge kubanga bijjidde mu kaseera nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku bigambo bye yategeezezza bannamawulire bwe yabadde ayogerako
mu lukikungano lw'abannamawulire ku kitebe kya NUP. Kakati wuliriza General Kayindo Tafiire ebigambo ebirala bye yayogedde essaawa mbale eziyise. Yabyogedde ebigambo bino mukadde ke kamu nga ne His Excellency ategeezezza kyaba ebyokwerinda muve mu nsonga zino era ogenda kubiwulira. Kakati sooka owulire General Kayindo Tafiire ono nga minisita mu gavumenti ya General Kaguta Museveni bw'ati bwe yategeezezza. Kakati biwulirize kigambo ku kigambo. Ate nze gye nkuwa ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabyo kigambo ku kigambo ogenda ku ki ekigenda okubeera mu Kampala. Abo baana akagunda abikwerinda mulekera okukwatira abantu bwereere. N'abagamba bwe poliisi mwabamaje bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ati gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze n'ewiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki. Bandukute ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bono banupu oba nupu ali mu mateeka. Nupu twakiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo oba twakiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu nupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanupu tebamanyi kyebakola tebabaka bululu naye tobakwata bakola nga banupu. Nupu eri mu mateeka jipu eri mu mateeka simanyi ekiterekera ekibakyeta PPF Kirawo simanyizi bareke leka buli muntu akole kyekyo waliwo kino ekyasumanu asanwa muntu omu parliament basa bakoleki agenda bwayagala nejemwaye naye towokola mugamba abantu abalonzi badange ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemera kujema agenda so nati omukwata lwakubanga wanupu lwakubanga wanononono kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twayikiriza akugamba ti olukandwa ono wanupu akugamba ti olukandwa ofulumye ngaolina obujozi mu maaso tomukuba bakubanga agamba olina obujozi gendo nabo obujozi akuwakanyaampaganya agambe mulamu seagambe nfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba wakubanga akugambe tonabye ku maaso gendo nabye ku maaso kubanga kuyambe kyowadolowooza kituufu kyowadolo owewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwala noyo akugambye nti empale ng'eyuse empale eyuse genda ogisome naye kubolibwa kubanga kugamba empale ekoze eki okudamye please baba security bukekukunaka wayingira ebikola ebitansanyusa naye byataana kitose bimanyi getwayitamu tebimumanyi ate bali bano bepanka amaje byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi. Listen to us otuwulirize mulekera kwepanka waliwo bamukutana webuuza bano balagawa baliwomukuta ensi egenda enagwawo lwaleero. Ebigambo ebyo byayogeddwa General Kayindo Tafiire nga bw'omuwulidde era nga bw'obitegedde byayogeddwa ng'ebulidde ebbanga ttono nnyo nominations zitandike era njagala kutegeeza nti ekinaabeera mu kibuga Kampala ewatali yadde omuggo ewatali yadde tiya gas ewatali yadde okukwata abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP. Kakati mpuliriza bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti yonna gy'oli osobola okusinziira eyo n'obaako ky'ogattako era n'abategeeza nti nomination for president Tuesday 23rd September 2025 n'agamba tulina 2 rallies Katwe
ande Nateete wuliriza bulungi nnyo ekigenda okubeera mu kibuga Kampala nkugambye awatali yadde omuggo bino yabyogedde n'amala n'agenda ne ku mukutu gwe ogenda kuwulira n'ebbaluwa gye bawandiikidde ekitongole kya poliisi. Genda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola buno buyinza bwammwe guno mukisa gwammwe buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekera wonna mmwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bwe yeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Bwe yeetegese okubeera sireevu tetuli naawe genda ewaka. Oyo atyekomera bino biveemu bino bya ddala tetugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese nayenna neetoolodde ne bwe nnaaba nyina kulinnya booda njagirinya mazima gannanokuuma. Temugenda tisatisa temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda obuyinza mwabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza. Bano babalinako obuyinza tebabatiisatiisa temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baaguze. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo ngenda kuwa message yonna mu bujjufu ogenda kuwulira ogenda kutya nkugambye ekigenda okubeera mu kibuga Kampala. Jjukira Norbert Mao Minister of Justice and Constitutional Affairs, Minister w'ensonga za ssemateeka yavuddeyo n'ategeeza nti kano ke kalulu akagenda okusinga okubeera quietest, akalulu akagenda okubeera akasirise, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwe yamuweerezza. Jjukira Norbert Mao yali ku ludda luvuganya. Norbert Mao n'agulwa myaka nga gigi egiyise mwaka gwali gwa 2022. Kakati ngenda kuwa message eyavudde wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agiweereza Norbert Mao. Ogenda kuwulira ebigambo ebyayogeddwa Muwanga Kivumbe byonna byonna byogerwa nga ku lunaku olwokubiri tulinayo laale 2 ey'Ekatwe n'ey'e Nateete. Ogenda kutya nkugambye wandyekanga nga ku mulundi guno teri yadde omuggo oguvuze, teri yadde katiya gaasa akakubiddwa oluvannyuma lw'okulabulwa okukoleddwa okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati njagala owulirize nga sinaba kubanga nkutwala wala, njagala okutegeeza nti bino byonna biri mu mateeka. Waliwo abantu abasinga obungi kye mubadde mubuuza singa wabaawo nominations Robert Kyagulanyi Ssentamu n'anominatingibwa ne General Yoweri Kaguta Museveni n'anominatingibwa. Wuliriza bulungi nnyo wano nga sinaba nakusomera bbaluwa kano kansooke nkakugambe. Bano ababiri bwe bamala okunominatingibwa eggwanga libanga eritalina president mukadde ako era amateeka gakyukamu olw'ensonga nti n'abadde sitting president afuuka presidential candidate. Kitegeeza buli kyokola kyonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde akutegeeza ky'oba ogenda okukola kyonna mukadde ako kiba kikkirizibwa mu mateeka. Ate era ne candidate omulala taba na buyinza ku candidate mulala, taba na buyinza bwankomeredde oba taba na buyinza businga ku bwa candidate mulala, bombi baba ba candidate. Kitegeeza kyonna ekiba kigenda okukolebwa mukadde ako gwampuliriza kiba kiri mu mateeka. Kakati wuliriza oluvannyuma lwa bino byonna okubanga biri bwe bityo, ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu Secretary General waakyo bawandiikidde kitongole kya poliisi omukulu agikulira Inspector General of Police ebbaluwa yagireceivinze eyo gy'olabaawo. Bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda. Jjukira akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okumonitalinga n'okwetegereza ensonga zino nti ddala zikwatibwa mu ngeri entuufu. Presidential candidate bw'anominatingibwa akkirizibwa okubaako laale gy'akuba. Ate ne presidential candidate omulala bw'anominatingibwa bw'abanga abadde sitting president aba takyayi obuyinza bwe nga president buba tebukyaliwo era buba tebwenkanankana n'obwo bubaddewo nga tannaba kunominatingibwa. Kitegeeza mwetabe mu process eno mwenna muli kyenkanyi. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa okulaba nga kakonda kitinga ebintu bino mu budde obwo ke kaba kasalirawo ba candidates bano ababiri. Omu waba amenya amateeka gamukolako nga tebafuddeyo nti oba ye sitting president, n'omulala bw'aba amenya amateeka gamukolako nga tebafuddeyo nti oba ono candidate presidential candidate. Kakati wulira nkugambye ebbaluwa eno ngenda gikuyitiramu kuba nnyimpi. Bano baagifunye era ne bateekako ne siginicha zaabwe. Ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omwenda 2025 ng'era ewandiikibwa okuva mu office eya Secretary General w'ekibiina kya NUP ne bagiwandiikira Inspector General of Police ku kitebe ekya Police Headquarters mu kibuga Kampala era ne bawaako copy Chairperson Electoral Commission. Wuliriza notification of post nomination public rallies tukutegeeza
ku kye tuyita post nomination public rallies. Jjukira nkugambe bamala omunominatinga akkirizibwa okukuba raale, ndowooza okusomera abantu samale eya manifesto ye n'okubaako ebitonotono byayinza okuba nga abagamba. I write to notify you that the National Unity Platform intends to have its presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu nominated on Tuesday 23rd September 2025 in the forenoon. Nti nkuwandiikidde nga nkutegeeza ssebo akulira ekitongole kya poliisi nti ekibiina kyaffe ekya NUP kitegese pulezidenti waakyo oluvannyuma lw'okumunominatinga nga 23 omwezi ogw'omwenda ku lunaku olwokubiri 2025 mu malya g'ebyemisana agenda kubeera ne rallies 2. Thereafter, the party and its nominated candidate will hold 2 public rallies in Kampala as follows. Oluvannyuma lw'okumunominatinga rallies zagenda okuba zigenda kutambula bwe ziti. Bino nno biri mu bbaluwa gye bawandiikidde ekitongole kya poliisi, then n'akakiiko k'ebyokulonda ne kafunako kopi nti first rally Katwe grounds located in Makindye division ku ssaawa 6 zennyini paka ssaawa 10. Uliriza bulungi nnyo. Bategeezezza poliisi era poliisi ne receivinga era netegeeza nti bawadde olukusa nti ku Katwe grounds kwa ssaawa ke Katwe mu division y'e Makindye ku ssaawa 6 zennyini paka ssaawa 10 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeerawo ne raale onaawulira. Olunaavaawo Kaala playground kasaawe kwe Kaala Nateete esangibwa mu Lubaga division Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ne raale okuva ssaawa 10:3 paka ssaawa 12. Attached herewith are the payment receipts confirming the booking of the said venues. Bategeeza ekitongole kya poliisi nti receipt tuzibawadde era tuzitadde emabega w'ekiwandiiko kino kyendi mu kusomero bakyoli mu kuwuliriza ku mukuto gwa Red Zone nti receipt zino tuzibawadde ezikakasa nti ebifo bino 2 tumaze okubeera nga tubikiriyalinga era bannannyini byo batukkiriza mu mirembe. The party is committed to ensuring that the rallies are conducted peacefully in accordance with the law. Nti ekibiina kyaffe ekya NUP kimalirivu era kyetegefu okukondakitinga raali zino mu ngeri y'emirembe ng'amateeka bwe galagira. Nassaako omukono David Lewis Rubongoya, Secretary General ow'ekibiina kya NUP. CC oba copy ne bawako chairperson Electoral Commission oyo nga simulala Simon Byabakama. Kakati wuliriza olunaku lwa jjonge ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda 2025 ekitongole kya poliisi IGP yarisiivinze ebbaluwa eno era n'agiteekako omukono gwe n'ateekako ne signature nti ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omwenda 2025 tuyirisiivinze era tukkiriza. Ennaku z'omwezi ze zimu nga 18 ogw'omwenda 2025 akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission Security Registry baataddeko omukono nti tuyirisiivinze era tukkiriza nga 18 ogw'omwenda kitegeeza bino byonna byakkiriziddwa mu mateeka. Kakati ogenda kuwulira ekigenda okubeera mu kibuga Kampala. Nobert Mao bye yavuddeyo n'ayogera owulira abantu we bamuzzeemu. Njagala kusooka kubanga nkuwa ebigambo bino. Message eyavudde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'egende wa Nobert Mao giwulirize bulungi nnyo nga tetunaba kubanga tugenda wala. Nakugambye bino byonna ngenda kubikuwa mu ngeri gy'okubanga ate togenda kugifuna wantu walala. Eno gye bayita Red Zone TV gyekuumireko buli kimu ogenda kubeera ng'okitegeera era weetaaga okuba ng'omanya buli kimu ekigenda okugenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mu kibuga Kampala nkugambye we tukeeredde enkya lunaku olwaleero nga bannakampala batandise okugenda maaso n'okuba nga basagambiza beetegeka rallies ezigenda okuba nga zikubwa omukulembeze w'ekibiina kya NUP atali mulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigenda okubeerawo mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku lugenda kuba lwakubiri. Kakati gwampuliriza wano wenjagala osinziire ogenda maaso n'okubeera nga ate oteeka komenti yo mu comment section butya bw'onaasuubira ensonga eno era gwe ogenda kubeera wa. Kakati ebigambo bya Nobert Mao nga sinnakuwa nno message ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alabula ebyokwerinda. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bya Nobert Mao nga naye bamulabula bamutegeeza butya bw'alina okundakitinga ebintu bino nga tugenda mu kalulu aka 2025. Twalabe mwami Nobert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise era ng'agamba fe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti fe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana ate nga buli omu ajja agendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. So nga tugenda mu kulonda kuno bassebo ne bannyabo njagala mubeere rede musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina raale Kololo naffe tulina raale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete.
Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bweyeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Bweyeetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo atya ekkomera, bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njaggirinnya mazima ga Nalunkuuma. Temugenda kutiisatiisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna Bannayuganda mbabuulira nga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babalinaako obuyinza tebabatiisatiisa. Temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baaguze tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Tebalina gwe bakiikirira, mwekiikirira. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kireeri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bituŋŋununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okusibwa mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula, tusobole okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi n'azigulamu abaana b'omu ghetto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mumanye nti tukuta awatuufu. Bwe mulaba basiba mumanya nti banoonyaamu abatuufu. Kireme bamala mu maanyi nti bakutte Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakutte Kaija bamusibye, nkya banoonye Nyanzi, ndi banoonye Nubia, n'olulala banoonye Rubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna, naye makomera agamwe temusobola nasiba abantu 20,000, tuli 4,049,000. Tebasobola tumalira mu makomera. Emisaala gy'abakozi abasinga omugaso mu bakozi ab'eggwanga ng'omwe muli abasirikale, abapoliisi, abakola mu prisons, n'abo abatukuuma bonna abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli abasawo oba abajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mumanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo nekibaleetera okuyisa abantu obubi n'obbatulugunya y'embeera bo bennyini gye babeeramu. Era nga kyamazima ne bwe baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna bakuuma ddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons, ajja okusinga omusaala ogwa wansi, omusaala ogutandikibwako gujja kuba gwa $1,000,000 n'okugenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa, naye n'ayongezaako omusaala gw'abo aba ranks eza waggulu. Museveni si kyetwagamba, va mu ntebe tukole ekituufu. Ekituufu kyetwagamba kwongeza musaala gwonna, era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulubye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa, abasomesa amasomo ga art, kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa. Ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyuma arts ate nga basoma arts, abalala abasomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugendere abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi. Giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe.
buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate tebuleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo ndaba tulina ne wana abasawo mubakulembeze baffe bangi, emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mwe mulidde empanga. Sijja kubaagulu basebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawalabu naddala Dubai. Ndowooza mulabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina degree oba masters degree ne n'omusanga ku stage ya boda oba n'omusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mu mirimu egiri wansi w'ekyo kye yasomerera. Embeera eno Museveni gy'abataddemu ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university ne bagenda bakuba ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyannaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa banyomeddwa, naye kyasanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basanga bannyabo, ensonga enkulu gye nayagadde okwogerako olwaleero si zezembeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina obbikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Gwe njagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mugwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriise. Nzaali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Frank Senteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Yes, kakati eyo ye message ebigambo ebyayogeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abiweereza omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao. Kakati nga sinnakutwala mu message ntuufu ate ku kiki ekigenda okubeera ekatwe wamu ne Nateete. Njagala kusooka kubaako bye nkulaga wano. Message eyo ejja lwa nsonga Norbert Mao n'abamu ku bakulembera ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ebimu Norbert Mao nga bwe yabisomye mu lutambi lw'ennaku wadde olunaku olwajjo nkakasanga gwatugoberera olutambi olwo waluwulidde. Norbert Mao bwe yategeezezza nti bo munnange bakolaganira wamu ne gavumenti eri mu buyinza, era bino bye njagala okulaga mu katambi bye byabadde Kololo nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni agenza okubasisinkana. And you shall have the national anthem and the national anthem, 2 stanzas. Thereafter, we shall also have the East African anthem, 2 stanzas. Then I will invite the Honorable Ambassador Conrad Hessel to give us a prayer that we might go in a minute. Thereafter, we shall begin the program with opening remarks by the Executive Secretary, as already mentioned, and thereafter remarks by the Chairman, IPOD Council Secretary General, and thereafter the convocation of the IPOD Summit 2015, or rather 2025, as proposed. I'd like now to recognize the arrival the chairman of the summit, also President of the Republic of Uganda. You're welcome, Your Excellency.
Yes, embeera eyo yabadde mu kisaawe Kololo naye njagala tugende empola ngenda kuwa ebigambo bya Muwanga Kivumbi then oluvannyuma ngenda kuwa message enzijuvu eya His Excellency bwe yayogedde ku nsonga zino. Ekiseera ekyo oba ensisinkano eyo yabaddemu ebimu ku bibiina by'obufuzi bye wawulidde mu Lutambi Mawulo yasomye nga bwe nalukuwadde olunaku olwajjo baasisinkanye General Kaguta Museveni mu kisaawe Kololo nga bwe yatugambye nti bo bakolagana naye. Era bino bye twakuwadde olunaku olwajjo kakati ensisinkano eyo yabaddemu iPod, ekibiina kya NUP, ekibiina kya ANT n'ekibiina kya PFF. Ebibiina bino byaganye okubeera nga bigendayo oluvannyuma lw'okuba nti n'okuteekawo ensonga eno eya iPod yali yabuwaze. Ajjukira etteeka eryayisibwa mu Parliament mu biseera ebya kkooti y'amagye nga etteeka lya kkooti y'amagye nga liyisibwa mu kadde ke kamu n'etteeka lino lyayita kwegamba nga kiringa ekyobuwaze eky'empaka okusinzira ku mbeera endala zonna ezitambula wabula abasinga obungi baganye okulinnyayo bo aba FDC eye Najjanankumbi aba DP n'aba ADF n'ebirala byonna bo twategedde bulungi Abannayuganda bategedde nti bano abantu bakolagana n'omukulu. Kakati awo nga tuvuddewo ebimu ku bigambo oba ku nsonga ezavudde awo. Muwanga Kivumbi ono nga ye Deputy President ow'ensonga za Buganda mu kibiina kya NUP era nga yaliko mukwano nnyo era nga yaliko omukulembeze gwa Norbert Mao mu kibiina kya DP ne mu UID. Ulira bwe yayogedde ku nsonga za Muwanga Kivumbi n'okusisinkana General Kaguta Museveni n'ebirala nga bwe byatambudde. Wuliriza. Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya. Pulezidenti wa DP Norbert Mao ndi wano kumujjukiza Mr. Norbert Mao tosobera kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleratinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Young Democrats. He was an executive member, Nyazi knows. Literally our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. Lumu nalina obutakanya ne bakakanda abo ngamba nga nze no mulabye baali bagenda Mbaale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale. Abasajja abo ne banga nti ono ye leader waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Norbert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala ne bamugula ku mudaala ne bamutwala n'obivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu eyo ensiisira Omwoyo ne Mandwa ne Lubaale gwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. Nolwekyo gwe toweeyisawo olw'eggulogulo ng'abantu balamu. Mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba. Twekakabirize gy'oli twetuwale kitya ng'eki tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni, twagala kumugjawo. Abantu tebadda Margaret Thatcher yatugamba ti bwe mubanga munoonya okukkiriziganyaamu mulabe bwe mukwatagana temwerabiranga ti waliwo akasozi ak'emiramwa temuyimiriddeko. National Unity Platform tulina olusozi luwo. Tulina olusozi lwe tuyimiriddeko akatuuti kanene akaffe kagamba Museveni ne bafaanana nabo tulina obatwala nga kaguddeyo. Bafoot soldier Museveni baba abazoganya mazima gali nti temumuzoganyiza. Abali mukomera Museveni baba abazoganya kiri nti Museveni mumuzoganyiza n'atya kati ali awo amanyi ekijja nga tugenda okuzaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo. Wadde Mao ali naawe wadde nani abo bonna boli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakkiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Because today it cannot be a Norbert Mao for all intent and purposes
portraying us as intolerant. Nobody Mao, you were bored in a broad daylight. Let me even tell you, Nobody Mao, you are a shame to your generation. Yes, ebigambo ebyayogeddwa Muhammad Muwanga Kivumbi onono nga ye deputy president w'ekibiina kya NUP ow'ensonga za Buganda. Kakati njagala owulire ebigambo byennyini message eyasingidde ddala okuba enkulu era esembayo eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza bannayuganda ku ekyo ekigenda okubeera mu kibuga Kampala. Kyenjagala owulire ate ogenda kutya. Nkugambye essaawa eno okusinziira ku bigambo ebyogeddwa n'enteekateeka nga bwe zitambudde n'ebbaluwa gye nkusomedde kiteeberezebwa tewagenda kubeera yadde muggo, tewagenda kubeera yadde tear gas, tewagenda kubeera mbeera yonna egenda kubeera wera Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti yonna gy'oli osobola okubeera ng'osinziirayo n'oba ng'ogattako. Njagala owulirize ebigambo kigambo ku kigambo mu katambi kano k'ogenda okuwulira mu bujjuvu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza bannayuganda. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo ebya His Excellency bye yayogedde. Njagala okusooka okukuba omulanga ogutakungula eri abagoberezi baffe mwenna, abakkiririza mu mpeereza yaffe mwenna, abanyumirwa kye tukola n'okwagala okulaba nga tutambuza ensonga eno nga bw'erina okuba ng'etambula. Bannange asobola tudduukirireyo n'akasimu, twetaaga either simu oba kamera tusobole okubawa ekifaananyi kubanga wano wetulaga twetaaga okuwa ekintu ekirikkiriya ate nga tewali mbeera yonna yakutataaganyizibwa. Naye tubadde tulina enteekateeka y'okulaba nga tutetenkanya okufuna ekiyinza okutuyambako wabula kirabika nga tulemereddwa. Kakati gwe wenna ayina obusobozi nga osobola okubeera ng'otudduukirira, tukusaba tudduukirire n'akasimu tusobole okubeera nga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu mbeera entuufu. Ekifaananyi okiraba tekirikkiriya bulungi nnyo era njagala kubanga nkutegeeza nti ffe twagala okukuwa ekifaananyi ekirikkiriya. So nga tunaba kubanga tutuukaawo nja kukuba omulango gutakungula eri buli muntu yenna akkiririza mu mpeereza yaffe era anyumirwa kye tukola. Nja kutegeeza twetaagayo either kamera oba essimu entonotono esobola okuba ng'etuyambako ng'esobola okufuna ekifaananyi ekirungi. Essimu nga Samusanга abazimanyi bazimanyi, twetaaga okuba nga tukuwa ekintu ekirikkiriya. Nkubye omulango ogutakungula, enamba yange ngiteeka wansi awo mu comment section yawo ebeerawo buli video gye nkola era nja kukusaba abagirina musobola okujja ne mukutu guno kwennyini mu bbayo y'omukutu guno enamba gyeri ne email gyeri tusobola okwogerezeganya ne tulaba tuyinza okubeera nga tuyambagana. Kakati wuliriza bino bye bigambo ebyayogeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kiki ekigenda okubeera mu Kampala. Nkugambye ebbaluwa ngikusomedde, ebbaluwa eyo eyabadde ekakasa nti abasajja b'ebyokwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda baafunye ebbaluwa eyo era olukusa lwaweereddwa. Kakati wuliriza kitwakyo nti abasirikale baffe oba oliawo n'ekibaleetera okuyisa abantu obubi n'obatulugunya embeera bo bennyini gye babeeramu era nga kyamazima bwe baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna bakuumaddembe abasirikale abapoliisi n'abaprisons ajja okusinga omusaala ogwa wansi. Omusaala okutandikibwako kujja kuba gwa miliyoni 1 n'ogenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa naye nayongezaako musaala gwabo abalanseza waggulu. Museveni si kyetwagamba va mu ntebe tukole ekituufu. Ekituufu kyetwagamba kwongeza musaala gwonna era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli muno tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale abasomesa wetwogerera kati bali mu kwekalakaasa abasomesa amasomo ga art. Mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Fena tumanyi okulonda okubeerawo nga nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Frank Senteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako, bangi batiisibwatiisibwa, bangi basomezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesobolayo njagala okubebaza mwenna abanzikiririza
ebisuubizo binali mpadde National Unity Platform era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige bassebo ne banyabo yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyabeera na wiiki naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate naye nga tetunagenda eyo njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo, omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye era okwogera okukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Ekyomukisa omulungi tetumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo n'ekisinga obba wamaanyi n'enkizo kuba nti balina bannaffe natutegeeza era nategeeza mugulupu yabwe era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne Uganda erina ebibi ekyamulimu nnyo kyanyigiriza yabatulaabo mubaeero era bayise ng'abanyiriza ya okusinamu ekyokubiri bannayuganda abagaba amasomo kyasobola buza ekyokutegeeza ekyokutegeeza ddala obuntu tetugeddeko nekyamulimo akaseera kamaso kagwawo katonda yasulawo agasulibwa buli asobola balimba natayi kuno okulonda kwabasize era ngagamba fe aboogera agira tusisa tegeeza osirika ate buli omu agirayo balowooza nti mwe bakatonda kyannakulaba nti abantu kwera esa katitegeeza okutali nga president ekibiina kyeyitaaasaiti Uganda alina okuvumuka ntiraaafrikaewabunga ezoetabannayuganda basebo nebaana nebakubamwe tuli waffe ibutulungi bungi kyobulungi tusobola okubijuzaosobola otuziyameotuziyatebakolalina baseeaaliro agulamu balafuzi nazigula balalongero kinanjayidde abakomajani buli ndaba abatulwanisa okuleekuta abatuufu tuli miliyoni 49 tugenda kukola Museveni kagala mugere bweka kuzinyoye batega kisimudde nisambageza kigenda kubitika kwa musatu efayonga zebana ekoloka pinale katwe ekatwenda akete anayimana kuba nchikola kubiza mmebu nsako kwa kutekodi kigenda kwenda muteka ndizwe kisibe nimata chamulika kati amusula ukatira yona bakite ete kwase kutibiko njo ete kwela sebu nawe ende waka yachekolera nobimbi byala kugenda wala zero mtimanyi watu nembo bengi tigende kwa ngera yani hotel ya boda nje nyama ndio kimona kugenda kutusa izinga na wanali manda huyu hapo kwa ndago kuonda kuinza wange kwa demo moyo kuinza bana watu kuinza te baba titi kutizi batizi wale bana mapolisi wale bana kuongelea bana bashikilia mwezi si basuri zanti kwa no tunakuona kuna kwa mtu kwa maziki kile kusala huo maziki kwa hiyo kwa hiyo ndio wangu kwa deli ya kwa hivi kuonda mugenda kwa rubuli mugenda kusomera kwa kiasi kwa mwangu ila kaso na mali ya kuona ni mkomerero twekona mbaka tumenda kwa tunabula na nyendi si komerero kwa muziki mumanya ninako mwina mugenda vile hichi bada bangi kuna bani je basibie Kome mfiwa kama izanya sensa mpano kaka kwa mpalele kusinga kama isa mwe edo maso kende tuwane wetenu nula te wala omu tuye kugenda kwe kwasa tetetorwa nako
Now that should inform your participation in this liberation that we are leading. Of course, the health workers, needless to mention, your plight is being followed and the right thing will be done at the right time. For us to set off, it is the beginning of Tuesday. It is implemented with the national program, the one president of Uganda. Yes, with every effort, with every effort, we must competition. We shall campaign, we shall people, we shall campaign. Joseph is also nominated for the Nazar. This party has planned a reform, which is way go. We all know our nomination right here. We have for this, we see our rally in way. And after that, I will to my neighbors here. We will see about that. Don't remind you that this is your job. We can lead it. You can change this now. So let us change it now. About this is education. The work of the is you. So you don't